agambibwa okwagala okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bamukubye emizibu wali mu kuziika ajjajawa eri mutwe. Omwami oyo gogeza kubanga olaba mu kifaananyi ekyo nkuleetedde abiki ddala ebimu ku bitiriti n'ebimukwatako okusinziira ku babadde ku ground abalina bye boogedde era nga bamukubye era nga kirowoozebwa nti abadde ayagala kutta President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gemawulire agenkuletedde olunaku olwaleero Wonder Boy UG likinga video eno subscribinga gwena atanaba kubanga otoyingako buterevu ate tubeere nga tutambulira ddala wamu oba weyunze buterevu ku family ya Wonder Boy UG tutamane hajimiti okulaba nga bino nabiri bekutukako mu mbeera ey'enjawulo. Kakati emboozi agenzize nayo asi yasanyu amawulire tegawoomya nakabululu awo nno abamu kubadde mu kuziika jjajawa eri mutwe wali asaidiza empigi embeera abweti bwe badde awo nno bali mu kuvaayo wetwogera essaawa eno ennyini asobola okubanga embeera nawe ogerabirako kati embeera ebaddewo mu kuziika jjajja n'abasoja mwenna mukulikeyo abasobodde okubanga muziikirako blood waffe oyo ate nga tuwumuza jjajjaawe wali empigi byonna byo bisobodde okubanga bihapeninga era nga bayisa ebivulu nga omanyi abaana bano oba ba foot soldiers bwe baba basazeewo okubanga bakola ensonga baba bagala okubanga bagigusa so bwe batyo basobodde okubanga bamwolekera wali mu nnyumba ye ey'olubeerera ebimu ku bibaddeyo president Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP ayogeddeko eri abantu era mu ebyo n'akubiriza abantu okufangayo ku bajjajja baabwe n'abajukiza nti eri mutwe abadde ayagala nnyo jjajjaawe mu mbeera ey'enjawulo. Abamu ababulidde nti abadde tayisaawo na week number nga tagenzeeko kubanga mukyalirako singa abanga asangiddwa mu ggwanga nga mwali nabwe kityo buli omu asobola okubanga ayigirako eri mutwe okusinziira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine mu speech ye ajjawadde wali saidiza empigi mu kuziika awo nno ye father abadde yagezaako kubanga abuulirira mu kuziika era nakkiriza nti buli omu waakuddizibwa eri Mukama singa buli kimu kye yakutuma Mukama Katonda biba biwedde ojja kubanga buterevu oddayo nabwe kityo ataba ku Wonder Boy kiki ddala kyogenda okubanga oddayo eri nakyo kalowoozo akenjagala okubanga ankulekera naye bwe tuva kwezo ensonga ya omwami atanaba kumanyikibwa wabula nga ye abadde yeesolosa buterevu ku Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kamweko katini olabe. Omukulu bw'ati bw'alabise era nga embwasi eyo gy'olaba ye munda gy'abadde nayo egambibwa nti ebadde eri targeted okubanga ekozesebwa ku mukulembeze Bobi Wine okusinziira kwabaddewo mu kuziika foot soldiers bamwanguyidde era okukakana abantu b'oku kyalo basobodde okubanga bamuyisizaamu nga nkotinga muganda wange enzyme reporter eyagenze ku ground yawo ntuukiridde n'angamba nti kabadde kaseera kakajagalala olw'ensonga omukulu basobodde okubanga bamukuba era nga emagombe asimbyeyo kitooke. Omukulu oyo golengera asobodde okubanga awuna olunaku lwaleero era ali lujjukira nti lwali lunaku olumu olwali lugezaako kubanga lulidamininga obulamu bwe oba bweyongerayo oba tebweyongera olw'ensonga tekuba kuba kusaasira kwa Katonda abawagizi ba Robert Kyagulanyi babadde banyiivu nnyo ebitagambika era basobodde okubanga bamukuba era yandibanga essaawa yonna ayina kubanga agendako mu ddwaliro asobole okubanga yeetereza naye nga bw'atyo bwafaananye okusinziira ku babadde wali mu kuziika era yeebwadde okukakana nga akubye amasimu atambudde ne yeebuzaabuza era okukakana poliisi yegezesaako okubanga emuwonya era bayise bukubirire abapoliisi nga bogezaako okubanga olaba embeera eyo ne baba nga basobodde okubanga emmundu eno bagikwasibwa abatuuze ababadde bagezaako kubanga baliwo mu kitundu ekyo so embeera bweti bwebadde era nga omuwagizi wa poliisi era osobola okubanga olengedde emmundu ebaddemu ne magazine osobola okubanga ogira nti bibadde wali embeera eyo yonna ebadde wali asaidiza empigi mu kuziika jjajja wa
ID mutwe. So nabwe kityo ababadde ku ground basobodde okubanga balina embeera gye basobodde okubanga batuweereza era ng'essaawa eno yennyini massa ngenda kubanga mbikuwa nkubulire ddala kiki ekibaddewo mu kuziika era nga lwaki ababadde baagala okubanga abata President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era nga embeera bwetyo bwetambudde. Essaawa eno bali mu kugezaako kubanga badda e Kampala era nga tugenda kuba tukuwa ensonga eno mpaka gy'enaggweera. Ababulizi ababuulidde bwe batyo mwebale nnyo kubanga mwasazeewo kubanga mutambulira ddala wamu n'embeera eno olw'ensonga nti omuntu yenna asaana kubanga asabirwa asinga akaseera ke Mukama Katonda aba atuuse n'abanga amutwala. Omusajja abadde ayagala okutta Robert Kyagulanyi abambi ye olunaku luno alirujjukira mu byafaayo bye nti lwali ezimu ku nnaku ezandibadde ze tuyita black days in his life. Nabwe kityo njagala kubanga ngutegeeza gwe wenna atulaba ku WYG ensonga eno tugenda kubanga tugivuga mpaka gy'enaggweera up to where yaman. So kakati kankwe ensonga endala kansoke nkwene emboozi ate tukomewo nkwongere. Birabyeyo ku internet nga sinagifuna bw'olewo video bwafulumye biki baagala kumanya kiki ngenda bikolaga byonna oluvaano kyamanyi tonabirabako wadde singa nabifunye dda ate kati biyinza sooka ewuwatali nnyini waabyo so kati olaba Joseph tutambulira mu kusoomooza kw'amaanyi okitegeera so kati sobola kufa kwani yayogedde ekyani yakoze eki nze ebizibu ebisinga byensinza okubeeramu bizibu by'abantu ate nange munange ndi muntu nina obulamu bwange bwenkola ki bwentambuza. So I cannot be perfect all the time. Omanyi lwaki family yaffe ina tukozesa amateeka nti tukyalina budde bwa kuleekaana n'abantu. Nze dokita yaŋŋamba tasobola kuleekaana na buli muntu. Kati abo nabo baleekaana ku internet baleekaane kati internet noise is everywhere. Tokyaswala byonna byonna byebagala saagala kumanya sitya danger. Totya danger kiba kitegeeza tokyaswala. Sitya danger kyenyinza okugamba kubanga kati bankwatidde muloogi nti ndi muloogi basajja abakwatira muloogi bulijjo ekitegeeza naye abakutte si kipya tekisoboka nkwata kuki oli asobola okukwata mu mbeera ng'ebadde endala n'agikyusa mu mbeera ndala. So kati kyovola bankugambye tulina abatuyambako okunnyonnyola embeera eyo n'oteera mu layini si kyasobola kulwana n'abantu nodde fulufiga agamba ye kati takyagala genda mu mateeka nze amateeka gakyankolera tulimu abantu abatanga bamanyi bajja kwonona erinnya ly'omuntu okitegedde ssebo ebintu ebikyali byakumala googera ndigundi yakwadde information ku muntu ekyaliiko mitwe n'amagulu odde mu kutunuulira ebyo ndowooza abafollowing abadde baagala buli kimu babazeemu